The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mumpulira bulungi bannaye. We're having a power outage challenge, but I'm hoping you can hear me loud and clear. See, okay? Yeah. So let's get started. I'm going to invite Bishop Tom Sange to lead us in a very short prayer. The other day, he and other religious leaders were meant to lead us in prayer. He ended up leading us in prayer in a police cell. But today he has an opportunity to do it here. So please come, Bishop, in 1 minute, short prayer, and we start. Thank you very much. Let's pray. Father, we want to thank you for this day. Thank you for the life that you've given us. Thank you for our nation, Uganda. We just commit ourselves into your hands. And Father, we pray that whatever we are going to do today, Father, let your hand be upon it. We pray for all the families that lost people. Father, we commit them into your hands. We pray for their children. We pray for everybody. Father, give us peace in this nation. We bless you and we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, we'll get started right away because we have lost quite a bit of time. We invited you here and want to appreciate you for coming because of an issue that we have been following up for quite a bit of time. For a long time, a number of our comrades have been picked up, and many have been missing for a very long time. Some actually for about 4 years now. They were disappeared, picked up in drones and so on, and to date, nobody knows their whereabouts. Others, of course, were killed. We have buried a number of our comrades. Some others are in detention centers. Those are the ones who we have an idea about their whereabouts. But there are those for whom nobody knows their whereabouts. Recently, you saw the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, Wangadya, and her team. They released what they called a report about the cases that we have referred to them. And some of these people have been discovered where they are. About 12, she said. That those ones, they know where they are. Others, about 18, she said, those, they also don't know where they are. They're still trying to trace them. And then they said, no, others, these people are telling lies. These families don't exist. These individuals don't exist. And for a few that exist, the families are not interested in following up these matters. We decided to call family members, some of them, on short notice. Others are a bit far. They've not been able to come, but those that have been able to come, we decided, let's present them to you here. So that hopefully Wangadya can have a bit of shame. Because if she's saying some of these families don't exist, and then she was saying some were contacted and they said they're not interested, well, they are here, and they're going to speak for themselves. And when we are done here, we are going to go with them to the offices of Uganda Human Rights Commission and present them to Wangadya and her team. Because we will not allow an old woman to tell lies with a straight face. To say, no, these people don't exist, and then those that exist, they're not interested in the cases. So, after they've told their story and what they have been going through, we are going to ferry all of them and take them to her office and say, these are the people whom you were saying don't exist.
these are the people whom you are saying are not interested in following up these matters. That's how serious we are about this issue, because it is a serious issue. For people to be disappeared, and it's business as usual. It cannot be business as usual. We have said time and again that if there are cases these people are suspected to have committed, produce them in court. It does not make sense in this day and age to get somebody, hold them somewhere in a detention facility, known or unknown. Some we are told are in safe houses, 1 month, 2 months, 3 months, a year, 2 years, and so on. It is wrong in this day and age. And that's our point. Even for the few whom she said these were eventually released, and so she was saying, no, NUP was telling lies. But you see, if somebody has been released after being held in detention for 6 months, they were not produced in any court. And Wangadya and her team are not even showing that that is problematic. She struggled to condemn that. This same Mariam Wangadya has said before that, you see, it appears you NUP people, you're beaten by security operatives because you provoked them, before she even conducted any kind of investigation. So it is clear Mariam Wangadya is a biased person. We want to encourage her. If this job is too heavy for you, let it go. There are some more competent people out there that can do this job, because these are the lives of Ugandans and they matter. And by the way, as we have said time and again, we need to depoliticize this matter. In other words, this matter should cease to be seen through political lenses, because it can happen to anybody. You don't have to belong to the National Unity Platform. I actually want to encourage members of other political parties, especially the NRM. This should concern you. You should not rejoice that those are supporters of NUP who have been abducted and disappeared and so on. It could happen to you. We have seen some NRM fellows who have been arrested and then they cry and say, but you see, we are supporters of Muzei. Why are they arresting us? When institutions break down, when illegality continues to happen unabated, it's a matter of time. Everybody will be affected. We have seen journalists being brutalized. We have seen journalists being kidnapped. The most recent one was Sesanga Bate. Kidnapped. Until there was a lot of noise, then several days later, they released him after holding him illegally. And so no one is safe. And so we are encouraging everybody speak out about this issue. We are encouraging religious leaders speak out about this issue. Because these are people that come to your churches, to your mosques, to your cathedrals. Speak out. Because this is wrong. This is no longer a matter of National Unity Platform. It's a matter for Uganda. We're encouraging cultural leaders. Speak out. Because you're leaders. You wield influence. Use your voices now when it matters. Because tomorrow you might regret that you did not speak out before. Let us all speak out. We're encouraging media houses. Let's take this issue as a critical one, because it is happening to you as well. So we really are saying shame upon Uganda Human Rights Commission for taking lightly matters of life. Shame upon you. Shame upon you, Mariam Wangadya. We hope that you'll stand up and be counted and take these matters to be serious. So as the National Unity Platform, we are demanding, number one, the release of all people that have been detained illegally. And that's a legitimate demand that we are making. That all these comrades that have been detained for donkey's years illegally should be released. If you think they have committed an offense, produce them in a court of law. Because you see, the law says you can only hold them in police custody for 48 hours. After that, take them to court. So if you think they have committed any offense, take them to court. Let the loved ones know the whereabouts of these people, because that's the most disturbing thing, that you're detaining them somewhere and you're saying they're in the hands of security, but their loved ones don't know. The lawyers who should be following up these matters, they don't know where they are. What do you want us to do? We are hoping that this demand will be responded to. We are operating legally.
Do not push us to the wall. Because you see, these families are being pushed to the wall. And they are following legal channels. Don't push people to the wall. Twagala okubaaniriza olw'okujja leero. Twabayise ku nsonga enkulu ennyo. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa. Bangi bali ebifo ebitamanyikiddwa. Tuzze tutwala ensonga zino mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Oluusi munnaye nga tugezesa ne tugamba kale katugezeeko kubanga ebiseera ebyayita mukyala akulira Wangadya yavaayo n'agamba nti aba NUP poliisi n'amagye batera obbakuba kubanga mubasoomooza mubakyokooza. Tugamba naye tonnanoonyereza kakati g'osazeewo oyina sayidi gy'ogwako. Tugamba mukyala ono oba ekifo kino kyamuzitoowerera alekulire waliyo abantu abalina obusobozi abasobola okufa ku bulamu bwa bannayuganda. Wangadya ne banne bavuddeyo juzi ne bagamba nti okusookera ddala abantu abamu kwabo NUP be yatuwa tuwulira nti bali mu mikono gya security. Era NUP erekera okugamba nti abantu abo babuzibwawo. Ne kati omuntu bw'oba omukwatidde emyezi omwaka ebiri abeng'nda zaabwe tebamanyiwa gyali, balooya tebamanyiwa gye bali, naye g'ogamba bali mu mikono gya security. Bana ensonga zino ez'abannayuganda tuzitwale nga nkulu. Wangadya ne banne tebatadde kazito ku nsonga eyo nti omuntu alina kubeera mu police custody ennaku 2 atwalibwe mu kkooti. Yani nti bali eyo mu mikono gya security baliwa? Lwaki temwagala abeng'nda zaabwe bamanyewo gye bali? Lwaki mubakwese? Ye bali mu mbeera ki? Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tukyabanoonya. Naye ng'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata. Talaga nti ensonga bagenda gitwala nti eri siriasi banoonyereze. Kubanga bano bannansi tebayinza kubula n'ogamba abo baabula tunaalaba. N'agamba tebalina abamu tetwafuna information ya national identity cards. Nti abamu actually amannya gano siga abantu tebabangayo. Era n'izi family ezo bagamba teziriiyo. N'agamba n'ogamba nti family ezimu twazicontactinga ne zigamba nti omuntu waffe yabula naye ensonga twagivaako. Kakati abantu abo tubaleese leero mubalabe bababuulire biki bye bazze bayitamu. Era bwe tuva wano tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission. Tubatwalire mukyala Wangadya tumugambe be bana abantu b'obadde ogamba nti family teziriiyo, nti family ezimu ensonga zino bazivaako. Ngalinga agamba nti yabagamba kale abantu baffe mubattire eddala oba mubabulize eddala. Ngalinga kyagamba katugenda kubasomba tubamutwalire tumugaye kakalerekera okwebuzaabuza baba n'abantu b'obadde ogamba nti ensonga zino bazivaako. Ffe tugamba nti ensonga eno teri ku just national unity platform. Ensonga eno tukubira omulanga buli munnayuganda ali eyo, tewetaaga kubeera memba wa kibiina kyaffe. Ensonga eno ffenna nga bannansi tugivumirire kubanga nkyamu. Munnange nammwe abali mu NRM muyinza okugamba nti ekirungi aba NUP abo babanyigirize. Enkya bajja kukwata naawe era ng'obanyiizizza oba ki, kubanga tuzze tubalaba abamu nga wa NRM bamukutte n'agamba yiyi lwaki nange mumbonyaabonya, nze nawagira muzeeyi namunoonyeza akalulu. Munnange obumenyi bw'amateeka kasita busigala nga butambula mu ngeri efaanana bweti, tewali ali safe. Tewali. Tuzze twogera kutulugunya abantu kati n'ennaku zino bakuba bannamawulire. Munnamawulire akutte kamera ye buli kimu kiraga nti ono munnamawulire azze kola mulimu gwe ne bamukuba emigoba nte. Bannamawulire batandise n'okubawamba. Juzi Sesanga baamuwamba nnyo olw'okubanga akazito mwateekawo kangi bannayuganda ne bamuwanda ne bamuwamba ono munnamawulire. So ensonga eno tukoola buli muntu ali eyo tugivumirire. Tukoola abakulembeze mu ddiini ensonga eno tugyogereko kubanga kino kikyamu. Abantu babakwata ne babateeka eyo okumala ennaku n'ebisiibo babatulugunya abeng'nda zaabwe tebamanyiwa we bali. Ensonga eno tugivumirire mu makanisa gaffe mu mizikiti gye tubeera eyo. Tukoola abakulembeze b'ennono ensonga eno tugyogereko.
kubanga muli bakulembeze muyina eddoboozi. Tusaba amaloboozi gammwe ago mugakozese okutaasa bannayuganda, kubanga kaakati kino tekikyali kya just National Unity Platform, kya bannayuganda. Ffe nga National Unity Platform tugamba twagala abantu bano bonna abawambibwa, abali gye baterese yonna yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand gye tulina nga National Unity Platform, era ne family zaabwe bali wano nabo bagenda kwogera kintu kyekimu. Abantu bano twagala bateebwe bunnambiro. Watoyinza gamba nti omuntu omukutte okumala omwaka, emyaka 2 ali eyo teri amanyi gyali, kikyamu. Ate bwe muba muteebereza nti abantu bano bazza emisango, mubatwale mu kkooti. Teeka kirigamba, teeka ligamba omuntu muteeke mu poliisi okumala ennaku 2. Bw'oba olina obujulizi butwale mu kkooti. Ne kati babaterese babatulugunya naki, tetugenda kusirika. Era Wangadya ne banno banemulekera okubeera n'obuswavu. Zino ensonga tuzitwale nga ziri serious, nsonga za bulamu bwa bannayuganda. Tolinda nawe kikutuukeko oba kituuke ku gw'omanyi ow'oluganda lwo mukyala Wangadya, awo olyoka oveeyo otandika okunoonyereza. Katusubire ensonga eno inaatwalibwa ng'eri serious. So kakati abaga nti abantu bano tebaliyo oba ensonga bazivaako, baba no wano ensonga tebazivangako, abantu baabwe babeetaaga era nga baba banja. Ngenda kuyita family zino, okuyita family emwemu. Speak a bit, okay. Response, okay. And then to it after. Okay. Do you want me to speak after? Okay, don't double. It's okay, let me invite you. Okay, so twice families ez'abantu bano era nga bwe tubagambye abamu bali walako, oli abanaatwegattako naye abasinga we bali wano era nga bagenda kweyogerera biki bye bayitamu, era basigale nga babanja abantu baabwe. Kitwagala mulowooze nti ffeffeka ababanja abantu baabwe, abeng'nda zaabwe we bali. Kampite Secretary General ajje asooka ayongereze kwezi ensonga, then tuyite abantu bano. Thank you so much, Honorable Senyonyi, and all the families that are here today. I decided to speak before the victims so that I can also add some of those issues. It's so maybe let me first say this in English. One, the Human Rights Commission wrote back, the so-called Human Rights Commission, because I really don't think it's a Human Rights Commission anymore. It is something else, because if Wangadya can speak the way she speaks about human rights, and then she's the person who is supposed to be leading the charge against violations of human rights, then I don't know why we should even be calling it that. But she just talked about 30 people who reported to the commission. That is not to say that the abducted NUP supporters are only 30. It is simply because after reporting that case to them in November last year, and they did not take any steps until, recently giving us the report which I'll be talking about, we decided not to even bother going a lot of times to the Human Rights Commission. But as you've been seeing, many times we have filed cases before the High Court, habeas corpus orders, etc., etc. So the abductions have been going on. It's not only the 30 cases that she talked about. So I wanted to indicate that. That is why you see people like Sesanga Bate, people like Wambale Joffrey, people like Alex Kaiwa, and many, many others do not appear in the list of the Human Rights Commission, because we have been trying to file cases with other organs and agencies. It is also important to note that immediately after elections, the people who were abducted were so many people whose whereabouts we did not know, and good enough the media covered some of those cases. People who were abducted and later on resurfaced. Also, some people told us that their people died in detention. So all those cases, some of them have not been reported to the Human Rights Commission, but they are court cases, etc., etc. And very soon, we are going to release our own human rights report detailing all those cases that have been happening. Almost every week, we receive reports here of people who have been abducted
for supporting NUP. This morning I was speaking to a young man who has just been released after 3 months. He was taken away from Iganga, spent three full months, and he was only released 2 days ago. 3 months in detention, and his family was not allowed to access him, the lawyers, etc., etc. And even as we speak, we have new cases like the gentleman there whose person was from Kayunga. Where Kayunga Aliwa? Yes. So there are many other abductions that have been going on, as some of these people will tell you. The other thing I want to talk about in response to Wangadya, she said casually that, you know, we contacted CMI and other military facilities and found that some of the people are detained there on lawful charges. You can imagine. The Constitution of Uganda, Article 23, Clause 3, clearly says that any person arrested must be kept in a place gazetted by law. You cannot take people and start holding them in CMI cells and safe houses. And then the Human Rights Commission is silent about that. Those are not places gazetted by law. And so the Human Rights Commission and its boss, Wangadya, should be very, very ashamed that she's speaking about this casually. If you see the list she gave us, she released, of the 12 people who she said have since been released, all of them, without exception, were in detention for close to a month or more than a month. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there, you know how long she spent in under incommunicado detention. The law says that if you arrest someone, their family members, first of all, must be informed, their lawyer must be informed, the very person must have access to their lawyers, doctors, etc. And Wangadya is silent about that. So what kind of Human Rights Commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a Human Rights Commission head be so shameless and so callous? I have written back to her and challenged her to give us one person, just one person, who she knows was a victim of an accident that we reported to them. Because all cases that we reported to them, whether it is sexual assault, whether it is all the things that have been doing to our people, all of them are on record. There is no single case that we have filed with the Human Rights Commission where there is no evidence. But as you also know, the circumstances under which we live. I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened to that lady. Once she came out and talked about the fact that she was sexually assaulted, they came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting death threats, and she was forced to run out of the country. She is in exile suffering because she feared that those people were going after her. They started calling her on unknown numbers, telling her she was going to be killed if she did any other interviews about that matter. She also talked about Mwesigwa Eric, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadya, when that man came up and was with Felix Kuraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So I think I've spoken about those two cases. They talked about the question of national IDs. Good enough, some of the people here. How many people have IDs? All those people, muziwanike abamawulire bazirabe. Abamu bayina national IDs. Yaluwemba Mustafa erya omujiraba oyo omulaba ina akapapula akebyokulonda. Of course, some of the other people were abducted with their IDs on them. If someone is moving on a border and you abduct them and they have their national ID in their pockets, how do you expect them to produce that? But good enough, several of them have the IDs and other identification documents of their people. But we also told them their LOCs where these people are taken.
let them go and ask those people whether those people did not exist there. So the Human Rights Commission is not just, she's just taking it very lightly, because the Human Rights Commission, if you look at Article 51, 52, 53 of the Constitution, should be a very, very serious body. We should have seen a public hearing about this matter. They should have invited witnesses, people who saw this were being taken away. It is a very, very serious issue, which Wangadya and her people have decided to take very, very lightly, and certainly in a partisan manner. So finally, I'll say the 18 people, of course, who she says are still missing. As I said, there are many more than 18. Some of them are here. They are victims. They are family members. But those 18 people, we demand for them. I saw her saying that she has closed the files of those people. How shameless. So we are, like Honorable Senator said, we are taking these people to tell Wangadya, do not close these cases, because our people were taken away in broad daylight by the military, by security operatives. Everybody saw those who were being taken away. So their family members are here, and that is what they are going to be telling Wangadya. Some of the people are here, good enough. She said that, for example, they will speak for themselves. That, you know, we tried to contact some of them and they said they are no longer interested in these cases. How shameless. They are here, they will speak for themselves. And we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us who they contacted, because these families have been suffering, moving to every prison, moving to every police station, looking for their people. So I don't know if I should summarize that in Luganda a bit. Olunaku lwa leero tuli wano mwebale nnyo abamawulire okujja nga bwe mmanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti gavumenti oba regime ya Museveni esazeewo okweyisa bweti. Sisuubira nti ne regimes ze boogerako ze batera nnyo okukolokota nga bagamba zaali ziviolating eddembe ly'obuntu tizaatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Senyonyi nga batuteeka mu drone Amaze nga gaja nega, you know, you wonder what kind of state we are living in. Nti Amaze ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala. Era mujjukira bulungi baali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kyekyatutaasa. Otherwise simanyi kye baali baplaninze okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala. Naye ffe sifa abakulu, naye abantu bano baabuzibwawo be basinga obukulu olunaku lwa leero. Nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details. Ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali badde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Wangadya kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Wangadya, gwe kennyini bawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2, si mu kkomera mu prison, wabula mu mikono gyabyo by'okwerinda, either ku CMI oba mu safe houses n'ebirala. Ne tumubuuza, osobola otya obutogera ku nsonga eyo, kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Ennyingo eya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oli bw'omukwata omuntu omunnayuganda yenna bw'oba omuarrestinze, ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu bw'aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina omunyonyola lwaki omukutte. Naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuti ne bamuwamba ne bamubuzaawo. N'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali. Ekyo no kityobola eddembe ly'obuntu. Tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kyekataakoze. So nga kalina obuyinza bw'osoma ennyingo ya 5 5 ya Constitution. Kaali badde n'obuyinza obwo naye tekaagala bukozesa kubanga nako kalinga akakolera mu Museveni ne regime ye. Ekyokubiri bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tugamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda, ebisago bya bodaboda accident n'ebirala. Ne tubabuuza, mmwe
mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategori Wangadya atalina kuvaayo n'ayogera. Omanyi ssemateeka egamba nti omuntu alina okubeera nga ali qualified okubeera omulamuzi wa high court. Naye kati omulaba engeri gye yeeyisa ne weewuunya ng'ali mu kubalaata ng'ali kubalaatira ku bulamu bwa bannayuganda bannansi. Ensonga eyokusatu gye baayogeddeko nti bano abantu baffe be tugamba nti baabuzibwawo nti tebaleeta ndagamuntu. Ekirungi abamu baziina wano era bagenda zitwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwa leero. Naye abamu baabakwata nga baziina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina national ID ye kati novaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID kikyoba otegeeza. Ffe twabagamba abantu abo bonna gye baali waliyo ba LC waliyo abantu abalala bagende babuuze abantu abo bonna babamanyi tibaaliyo. Ensonga ey'okubiri nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola. N'akoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kikyoba otegeeza simanyi oba mutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house kati addeyo agende identifying omuntu eyamutulugunya agambe yantulugunya ye gundi ne gundi ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalawa buli lunaku n'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba abasinga baali bambadde ebikookolo nga tebaagala faces zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatokyalinga n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwewuusa. Njagadde n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwabo abaze bawambibwa. Abo 3 just be twabawa naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna bye tuba tugezaako kukola kubanga kati you can imagine bano twabawa omusango mu November last year batuzeemu after 1 year bwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example eyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ali yabonaabona olw'embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogedde naye ku makya ne mubuuza baali bakubiddeko ku ssimu n'agamba nedda tebankubirangako nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp tebamukubira. Ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe bawaabye egyo emisango bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna lwaki towandiikira NUP ne mukunoonyeza kubanga NUP yebanga yaleeta omusango bano baba bajulizi lwaki totucontactinga ne mutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative ffe ne tuba kati bwe tubayise olunaku lwajjo bali wano olunaku lwa leero. So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative. Ensonga ya Eric Mwesigwa wajoogeddeko naye mu baluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo ng'ali ne kulayije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki bawandiikirawo ebbaluwa olunaku olwaddako ne bagamba katulabe Eric Mwesigwa ng'abeegaana naffe omusango fayiro tugigaddewo. Bwe baamala okukola ekyo Eric Mwesigwa nnyini n'avaayo n'agamba nti amagye ge gaali gamuwambye ne gamufosinga okwogera ebigambo ebyo tebaddamu tebatunyega tebaddamu kuwandiika ebbaluwa yonna ekiraga nti bali partisan bakolera regime ya Mwami Museveni, which is very very unfortunate. Finally bano abantu baffe abasinga baatwalibwa ng'ensi yonna eraba kye twali badde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kukola public hearing, public inquiry. Nga bwe mulaba nga waliwo akakiiko kanoonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki newankubadde reports ezo tezirina kivaayo twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziiribwe kubanga abantu bano you can imagine. Era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala myaka 3 mabega
lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto kakati ki kyemutegeeza ababuuza ebibuuzo bwe bityo oli bwe baba bamuwambye ne bamubuzaawo okumala emyaka 3-4 mulowooza families ezimu ng'oli teyeesobola talina kyasobola kukola n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu family endala lwaki temutegeeza kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed kibaddewo nnyo naawe bennyini abali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months bwe bakomerawo basanga abakyala abamu bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo so abo abantu ba regime abogera ebigambo ebyo mukama abasonyiwe kale kati I think I should hand over back to you Honorable Senyonyi tuyite bano abantu bogereko eggwanga mwebale nnyo. Okay, so tugenda kubanga tuyita family je yogere je muli babuulira omuntu waabwe yawambibwa atya era batubuulira oba akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kaali kabakontaktinzeeko either ne bagamba nti omusango tetukyagwetaaga oba twabivaako kwetuuma eryakawenja si linnya ekwetuuma eryakawenja n'agamba maama yabadde Jime yabadde alabirira maama kati nze kampenje sente nsobole okukola ki okulabirira maama bannanga abanupu mbeyanzizza amagulu gaali gannuma ne munzijanjaba neyanziza nnyo neyanzeega ttiimu Lubongo ya Mukama abakuumi. Kale Semudu Michael. Amanya Kafero Matthew ndi muto wa Semudu Michael. Semudu Michael yawambibwa ennaku z'omwezi 22 November 2020 bamujja mu trading center bagita munaku naye ye abeera Kinoonya Masanafu ewali amakage yawambibwa ennaku z'omwezi 22 twali tumanyi bamututte ku poliisi naye ne tugenda ku poliisi Nateete kuba drone bwe yamuwamba ku munaku yakwata liye ligenda erugala abamuwamba baali bambadde ebintu bya black ngera balina n'emmundu empanvu kati bwe twatuuka ku poliisi Nateete ne bamunoonya mu custody nga taliimu ne batusindika ekibuye nga taliiyo ne tugenda ku Old Kampala nga taliiyo ne tugenda ku Ekibuli nayo nga taliiyo Ekibuli bwe batugambira tugende tugulewo fayiro ku Old Kampala Old Kampala nenga nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 November 2020 okuva olwo tetuddaga mukulaba ku Semudu Michael ne tugenda ne tugulawo omusango ne tugenda mu kooti paka mu high court naye era tetulina kiramu kitwafuna ne batugamba tugende ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu enaggulu ne tugendayo ne tugulawo fayiro ne batugamba tujja kuddayo kati nze waliwo abakyala abadde nga bankubira okuva enaggulu eyo nga bambuuza nti Michael Semudu yalabika naye nga nze mbagamba titumulabanga nga bagamba katugira tukyamunoonya naye waliwo ekiseera Minister Jeje Odongo yali akyali Minister wa Internal Affairs yavaayo mu Parliament n'asoma erinnya lya Semudu Michael ng'agamba be bamu kwe balina ate bwe twaddamu okuwulira amannya agaasomebwa mukyala Nabbanja ng'olwo balonze balwa minisita abalala ate Nabbanja teyamusoma luli Jeje Odongo akyali Minister wa Internal Affairs yamusoma ate Nabbanja bwe yasoma bano teyamusoma okuva olwo tetuddangamu kuwuliza mawulire gakwata ku Semudu Michael naye Semudu Michael tumunoonyeza mu mawulire luddawa akakiiko k'eddembe ly'obuntu enaggulu tugenzeeyo eyo batukubira bukubizi bakukubira essimu ne bagamba tugenda kuddamu tukuddemu ne bakuddamu ne bakukubira mwamulaba tetumulabanga tugenda munoonya ne kati nabadde ndi ku TV nga tulaba nti bakilozinga files zino nga bagamba bano tebaliiyo naye Semudu Michael national ID yiino
yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 75 era ne bazadde baffe gye bali. Taata we ye Kigundu eri asangibwa mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Kale Kisembo Geoffrey ate ng'akola omulimu ng'omumanyi omusasula. Ogamba otya nti tomumanyi nti abo bantu baali si ba Uganda, BannaUganda? Lwaki? Ate nga yali mukozi wa gavumenti omwami wange. Era omwami wange bamukwata nga 2021 omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 12. Omwami wange yava ewaka ng'agenda ku ssomero nga 9 era ogwokubiri. Naye bw'atuuka ku ssomero n'abeerayo, kati bwe yakuba simu n'aŋŋamba nti gyendi naye nja kubuulira bw'onookola kale ng'okutetenkanya kye yali ayagala nkole. Kati ne nninda essimu n'ebula. Naye tugenda okuwulira amawulire nga bagamba nti Master Kisembo bamukutte. Neebuuza Master Kisembo bamukutte abadde akoze eki? Nga simanyi ne kyakoze, simanyi omwami wange kye yakola. Naye tugenda okulya yayuza ekifaananyi kya Museveni. Neebuuza mazima ekifaananyi kya Museveni yakiyuza ng'akyagaza ki nti kyova olaba bamututte. Kati ne tugenda ku ssomero okubuuliriza. Bwe tutuukayo nga batugamba nti ate mwani yabagambye nti yayuza ekifaananyi. Ne mugamba nti ate byatutuuseeko nga bagamba yayuza ekifaananyi. Nti omusajja tayuzanga kifaananyi. Naye nga drone nti yakoze eki ye yamututte. Kati ne tugezaako. Era nze saagendayo kugamba nti ngende eri balamu bange bafaayo okutambula okugenda buli wamu. Ne batambula ne batuuka buli we baatuukanga nga babagamba nti taliiyo, feeyo tetugendangayo, nviiridde Mubende. Feeyo tetugendangayo Mubende era tetukwatangayo muntu. Naye twagenda okuwulira amawulire nga gagamba nti baamukwata. Era amawulire baagaleetako ewaka balamu bange nga bagamba nti ate bo bataddeko bagamba nti bo baakwata Kisembo Mubende, bwe baakwata Kisembo erinnya ndyerabidde lye baateekako awo eddala. Naye ng'omwami wange yali Kisembo Godfrey. Mazima ne buli kati okuva olwo tetulabangako, tetutegeerangako nawaali, tetumanyi nawaali, tetumanyi nti oba nti waakiri. Bannange tusaba gavumenti etuyambe, ennyambe kubanga nze mpita mu kubonaabona n'abaana. Nze mpulira nga embeera esobedde kubanga mazima abaana bannemeredde, nze sina kyakkola. Abaana baagala okusoma, abaana baagala okulya, baagala buli kimu. Naye sirina, ndi muntu alima bulimi kubanga omwami wange yali mukozi wa gavumenti, yali aleeta ebitulabirira ewaka nga ngezaako kulima bulimi. Mazima mbeebaza Bantu, mwebale kubanga mulabiridde famire yange. Abaana Kanata Muhammad. Then tujja kufuna Maganda Juma nzidoza beebo abaliwo leero. Balamusizzaako nnya lya Mukama Feezo. Amannya Mabwire Agnes. Ni mutuuze wa Lusubi Mukono. Mwami wange Kanata Muhammad baamutwala omwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi 23 Desemba. Baamujja mu nju ssaawa 9 n'ekitundu ez'ekiro, baakuba oluggi ne lumenyeka ne bamutwala. Naye tumunoonyezza ne gye buli ano tetuulyako nti baamulabyeko oba ali wano oba ali wali. Baali bameka baali bambadde batya? Abasajja baalinga 6 abaayingira mu nju abambadde ebyambalo bya bbulaaka. Naye kwaliko omwami omu ng'ali muleeya, wabula yali ataddeko masiki ne katopi ku mutwe nga toyinza mmutegeera. Naye nga bakambwe bakutte emmundu nga bakutte buli kisi n'emiggo gyaliko. Naye bannayibba bange baagamba nti abaasigadde ate wabweru nabo baabadde bangi nga balinga abagamba nti banonyowa abantu benkanawa. Mwami wange baamutwala bamukuba, emmotoka zaabwe zipaakinze awo ku luguudo ne bamuteekamu ne bamutwala.
naye tumunoonyezza ne gye buli eno talabika. Tuli abakyala bana, Kanata alina maama we ne gye buli eno takyatambula, puresha yamukutula amagulu, ali awo akaabira awo. Essaawa eno n'andibadde naye eno naye tasobola kutuukayo. Twasigaza abaana bali 14, buli mukyala alinako abaana be. Nze nina abaana 5, naye ninako omwana yalwala nga n'ekimuluma sikimanyi. Era omwaka guno tagusomye ali waka ejje buli eno. Kati nasigaza bebi yali wa mwaka gumu, essaawa eno wa myaka 4. Naye ambuuza taata we nga n'ekyokumugamba sikitegeera. Kuba bw'alaba banne nga bagaa kulikayo taata. N'ambuuza maama taata wange ye aliwa, naye nga sirina kyamugamba. Naye nkaabira gavumenti ya Museveni bannange. Batuyisizza bubi. Mu butuufu omuntu agamba atya nti tebaawamba bantu abo bali ku byabwe gye bali mu kyalo kyabwe. Bwe twandiza ne tubeera wano nga tulinga abatalina byakukola, olwedde tulina be tulabirira. Kati twalitambudde nga ne tujja eno ng'abantu baffe gye bali batuyambe, bantu baffe babalina, oba baafa nakyo bakitubuulire tumanye nti baafa tubiveeko. Naye batulumizza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kulwa Katonda n'ensi yange ntera kivuunula nti yenna alina olukusa kukola kyayagadde ensi yange ye Katonda yekka. Bamita Sharif Maganda, muto wa Juma Maganda, eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano omwaka guno. Twali ku mulimu awo yali akolera, ne bavaayo abasajja abajja Muleya Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasajja abajja Muleya ne bamutwala ku drone, bamutwala ng'abasaaga banga abanyumyamu awo. Olwatuuka ku drone ne bamusindisaamu force, ne bamuddusa paka police station yaawo. Nasemba okuddamu okugoberera drone eyo, nasemba kulaba nga ndaba bamutwala bamukuba. Ebyaddirira twagendako ku poliisi olwasooka baatugoba bugobi okutuusa bwe twaddayo nga wayise ndowooza olunaku lulamba, naye nga tuliko bangiko. Osi CID najjayo ekitabo n'atugamba omuntu wammwe abaamutwala baali bavambuya ku Semwayi. Era information yokka ssebo gye yatuwa. N'atugamba ebisigadde temutubuuza ffe. Naye abasajja obulumi bwe bateeka ku bantu, wallahi simanyi oba bo ddala balina omusaayi oba bo balina abazadde. Bakwata omusajja, abasajja twali twakafiirwa maama omwaka 1 n'ekitundu, ne bajjawo ate omusajja abadde ayimiridde ng'empagi yaffe ffenna, ne bamutwala mu mbeera bwetyo. Taata n'essaawa eno takyategeera bulungi, era wategeera enkya taliiko. Sajja wattu asiiba yeggalidde mu nju, naye nga n'okumugula mugenda kumenya bumenya kinyolo oba olusi kusindika lugina force mu muguli. Kitegeeza waba yeggalidde ng'ategeera, munaagenda omuyita nga takyategeera. Simanyi oba ddala abantu bano bali bantu bannaffe, kuba mu butuufu ne woba na mutima gwa nsolo ki, wallahi ekituuka ku zzadde ly'omuntu at least kwekubako mu mutima. Baalesa omusajja abaana abato abasoma, era ndowooza nze ayimirirawo ng'okubawaako ku kyokulya, naye nga nange nkijja mu ka bizinesi ke yaleka. So ate bizinesi gye yaleka nze nali simanyi girwaninga, era nange buli kyenzizaamu mutwalako abaana kulya, we balya kati eweddewo. Simanyi ebiseera ebiddako banaba balyaki, simanyi. Naye tetulina kyakkola, tugume bugumi, tulina kwekunga, kuba omuwandiisi omu
yagamba freedom comes to those who fight and not to those who cry. Because the more you cry, the more your people continue to die. So we have to rise and defend our rights. Kulwa Katonda n'ensi yange, Sharif Maganda, Zakaria. Abalinyo. Kale, kubanga gyakoledde okuva obulwabe bonna era gye baamujja bamusanga abantu we batuula we batera okubeera mu leisure time yaabwe bamukwata bali abantu 10 ye yali wa 11 ne babateeka mu drone abantu abatategereka kubanga baali beesabise naye mu bantu abo be baatwala that very day babata abantu 10 ye ne bamusigaza ne tubuuza banne be bamutwala nabo nti bannange mwe mukomyewo yate omwami wange aliwa niyo tugaba batwala batusibe kantuntu twakoma nga tulina kantuntu tumanyi musajja gye bamututte naffe obudda gwe bata yadduka okwewonya ki bambulira musajja andekera abaana 3 sinanga eki gye mbalabiriramu bizinesi gye nkola sobola kulabirira abaana abo human rights bankubirawo ku ssimu ne baŋŋamba baagala okunsisinkana ne mbalagirira we nnali ne bajja ebugoloobi n'entwa nabo nenjoga nawo buli kimu ne mbabulira abantu be babukwata ne matini ne baŋŋamba baagala kola interview nabo ne muga abantu abo bayinza okutya olw'okuba nti batiisibwa olw'okutya kwe balimu okungi naye buli information gye baali baagala nagibawa nga tebanaba kunkubira ssimu nagendayokko ne bannange ne tubabulira ensonga zonna zona ne tukola report ne bagamba bajja kola kituddira naye up to now tebaddangamu kunkubira ssimu naye kyansurprisinze omukyalo oyo okugamba nti yankubira essimu ne mugamba mbu nze sikyagala kumanya bya bba wange era ne mu kitundu navaamu ekitabangawo nangaana okungamba mbu zenna ne mujjange nze oyankubira nengaana okukwata mbu naakubira mujja wange ekitali kituufu Martin yaleka omukazi omu yenze n'abaana 3 baneemwogera ebintu bye mumanyi gavumenti temala kwogera bintu bye mutamanyi tuli mu kubonaabona kwe mutamanyi tuyita mu kunyigirizibwa nze right now gye nkolera bampita namwandu naye nga sizikanko ku bba wange sirabanko ku malaalo ge baneemutusaasire mutuddiza abantu baffe tugenda myaka 3 omwana omuto asembayo buli lunaku ambuuza taata natuuka n'omutwala mu kisulo nga saagala mwejjako naye lwa nsonga ekitundu kyalimu nga buli kaseera abeera mu depression abeera mu kweraliikirira neŋŋamba wanaagendako wala naasobola okusoma n'abeera mu bulamu obulala naye we yakomawo holide kyannewunyusa okuŋŋamba nti mami dadi alidda banaye mutuyambe mutuddiza abantu baffe wa musayi n'omukyala alina abaana tunoonyezza buli wamu kusimba owaabuze tubadde tusaba oba abaana baffe balina emisango gye bazza babaleete mu kkooti bavunaanibwe tumanye nti oba gye bali n'okubalabako tubalabe nti gye bali tumanye nti gye bali naye kati obudde buno bwe tulimu tetulina ssuubi lyonna tetuyinza kumanya nti gye bali lwansonga kuba tetubalaba tetubawuliza ennaku gye tulina bannange tuyite family ya George Kasumba. Ennaku z'omwezi zaali 19 ennaku z'omwezi 19 January 2021 abasajja abali mu ngoye eza leeya wamu neza police gye nasinga okwetegerezaako yali ya counter terrorism police bajja mu disitulikiti yaffe ey'Ekyotera ne batuwamba nali omu ku abo be baawamba ne mukulu George Kasumba ono gwe mulaba nze nali chief campaign team we nga nze munoonyeza akalulu yali yeesimbye ku bwa kansala okukiikirira Kasaali ku disitulikiti yaffe eya Kyotera abasajja batwala nange gye sinza bannyonnyola gye batwala kuba batwala batusibye obukookolo batuyise mu buli ngeri yonna gye embi mu bulamu. Mwami Museveni yavaayo n'atusoma amannya ffenna nga nange mwendi ne muganda waffe George Kasumba
nga naye mwali kati giweze emyaka 3 bweddu nga mukyala nga mwami Kasumba takola ki talabikako newunyiza nnyo kyovala ennaku zino n'abantu abakulu munatusonyiwa tetukyabawa kitiibwa kuba nabo tebeewa kitiibwa. Omukyala Wangadya okuvaayo n'ategeeza nti NUP abantu beeyogerako tebaliiyo abamu bampewo. George Kasumba yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali nga akyali nga candidate electoral commission details zino zonna eziyina bw'aba agamba nti Kasumba taliiyo era wampewo electoral commission kuba abudde bwe baatuwambira yali yeesimbyewo nga kansala era nga contestinga electoral commission details zino maama mukadde azaala Kasumba yakubwa stroke nakati ali kundiri tavanga olwa ekikangabwa n'ekyekango kya mutabaniwe. Tubadde tusaba mwami Museveni wamu ne gavumenti yene n'atera okuwunzikibwa abaana baffe etuyambe buyambi kubanga bwe bawanga mukyala Wangadya omukazi omukulu agamba nti abo abaana abantu tebaliiyo nze omu ku bo ba victim be batwala mu safe house twamalayo ndooza emyezi 9 nze byange byonna byaggwawo byonna sikyalina na kimu nasanga bibiddolo olwa gavumenti kino kigavumenti kyanakyemalira waakuno. Nze nsaba era nga neegayirira bagane kulabya abantu baffe ennaku tusaba abate abantu ate balina musango wanga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka ffe be baatuta batutwalira mu bukookolo era bwe baali batuta batutera mu bukookolo nze bansuula ku kyalo kaliisizo wali ne bankuba tteke nenva mu drone nengwa wabweru tewali kyaje ezi zonna zibatuteekako twasanga bazadde baffe bawaaba omusango mu high court e Masaka nga sabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliiyo era tulimba bwato kooti y'e Masaka neesingisa gavumenti omusango ne nakati bagamba simanyi okuliirira bye sitategeera tebatuliiriranga simanyi ne gye byakkira saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda. Kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu singa ffe kaatunoonya dda kuba ndi omu ku bo bwa victim ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye ne tubawa details biki na biki ne tekatunoonyangako yadde okubaako nekyekakola ki kyekatubuuza ate kati bwe kavaayo ne kagamba nti NUP beeyogera erimba ndabanga bo be balimba. Kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru bafeeyo bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira waakuno kubanga bino byatuusa ku bantu. Nze sikyalina kyentya kwogera nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata managaana okuggulawo ne baasendabirwamu ne bakuba paper spray naye n'omwana nga bakamuzaala. Omwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okuba nga amawugwe gaali gavunda. Omwana ono nali namubbula mu muganda wange ono nga namutuma Ssenyonyi Alafati omwana wange yafa. Kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina ky'oŋŋamba ku kino kigavumenti kya mwami Museveni. Ebyo bye byange naye nga Kasumba George mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku lisiti naffe kwe twali n'ategeeza nti yakola ki nti be bamulina. Tusaba bamute adde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala kuba abasinga baatya. Ekikulu n'ekisinga mu byonna nti abantu babatiisa bonaavaayo okwogera ojja kufa naye kyemmanyi n'abo abagamba nti bonaavaayo okwogera ojja kufa balina amalaala ewaabwe nabo abantu nga baafa. Kati simanyi tubenga kirumira nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogeraho okola ki yogera lumu ofe nga abantu bategedde nti okoze eki. Nze nkya ne be banambuzaawo nina abaana ne famire
banasigala ate buli bwe basula omu ate evaayo basula abalala 10. Badde nsaba baganda bange BannaUganda okwebereramu kintu kikulu. Ayi Katonda kuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Mbalamusiza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Namwaya Rita, mukulu wa Alex Kalyowa. Alex Kalyowa Kayiwa bamuwamba nga 15 Julayi guno omwaka. Naye baali bamunoonya okuviira ddala we bakwatira Kyagulanyi mu Arua, ng'era workshop ye yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamujja ku galajji ezaali nga ssaawa 3 ez'ekiro. Naye up to now tumunoonyeza tetumulaba. Tutambudde buli aweetaagisiza, twagenda ekireka gye baatulagirira, ntuukayo omwami akuumayo yaŋŋamba nga kimu tetumuyina. Naye n'amala nga naŋŋamba gwe genda oli akawungako ono Kayiwa muleke eno. Ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka tumunoonyeza ebbanga lyonna. Ne mubuuza minisita mumuvunaana musango ki? Mbubaayo ky'emmotoka za poliisi 2. Ne mugamba lwaki temumutwala mu mateeka ne mumuvunaana ekyo. N'agamba nedda gweddayo weeriira akawungako. Ne Alex mama afe ali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali single mother. Abaana be bakuzizza bavuddemu we baali eyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okweyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako, Mwami Museveni, toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange. Mbadde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera. Ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire yo owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa bakati ffe n'otambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Lwaki mutubonyaabonya? Lwaki temutulekera eddembe? Leka tuturagolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe. Nze Rita Namwaya, Mukama abawe omukisa. Okay. Katufune family ya Chilya Peter. Chilya Peter. Balamusiza abanyabo ne basebo. Mwebale kujja. Manya gange bampita Waswa Moses. Nga ndi mukulu wa Chilya Peter. Chilya Peter bamukwatira Nansana Kyebando. Yali ava kola ng'ayimiridde awo ku stage ya boda abuza ku mikwano gye. Drone we yajira omulundi gumu nesiba ne bakwata ne banne 3 ye n'abawakuna ne babatwala. Mbandi ewaka ng'omukyala nkubira angamba mulamu muto bamukutte ng'amubuuza akoze eki ng'angamba simanyi naye ndaba piki gye bakomezaawo naye ye bangambye bakoze eki bamukutte. Twatandikirawo ne tutandika okunoonya tugenda ku poliisi ezeetoloddewo ne tunoonya nga buli otuuka batugamba tebamulina. Kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe we tuba tukwata abantu tukosa patro na bodaboda webanga drone yemukutte ffe tetumulina abasikale bebakola ki bebamulina era ne batugoba. Tweyongera okunoonya ne tunoonya paka we twatuka ne tukoowa. Deni we baayitayo emyezi gyalinga 3 mbandi awo ng'omukyala nkubira mukyala we ngamba mulamu muto wankubidde essimu naye ayogedde ekintu kimu n'angamba nze tata Nathani bansibirawa Kitalya. Kati omukyala omu musirikale Kitalya ye yakwata essimu n'amuyamba n'agimuwa n'akubira mukyala we naye omukyala yamugamba n'amugamba mugambe essimu entaddamu gikubako oba bakimanya nti ze njikuwadde okubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita. So Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 2020 paka saawa zino tetumulabangako. Naye tusaba gavumenti, in fact tetugenda kwegayirira, tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa. N'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango. Tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo okuba baleka famire ze z'okulabirira.
then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana. Olunaku lwe bankubira nali siriiwo ne mbawo olunaku olulala. Omukyalo omu ne driver bavuga emmotoka ne bajja yali e Gavumenti ne bajja e Matuga ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda. Bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne baŋŋamba tusaba contact ya mukyala w'oyo gwe baakwata ne njibawa. Nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki? Bagenda mukubira, tebaamukubira. Paka kati tebamukubira. Kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira ne banga twagala kusinkana. Osobola okujja eno ku head office? Ne mbagamba nsobola. We nagenda walayi teri yanfaako. Natuula ne nkoowa ne neegoba nga teri annyeze ne neebuuza kati bampitidde ki? N'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwe abantu baffe kuba family zaabwe zibonaabona, family zoonoonese. N'olwekyo bannaye batuwe abantu baffe owatali kakwakulizo. Abantu be baatwala singa mugamba nti mulina omusango gwe mubavunaana mwandibalese mu kkooti, naye tosobola kusiba muntu myaka 3 nga tomuleetangako yadde mu kkooti. Ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja, naye ekintu ekimu ekituluma tubawa information naye ate bwe baziteeka ku TV tezijja nga bwe zirina kubeera. Mutemamu ebintu ebituluma bye twogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga, ate ebirala ebitakola makulu bye muteeka ku TV. Nsonga ki? Tweyanziza nnyo, mwebale kujja. Ono mwami wange bamuwamba ennaku z'omwezi nga 2 Novemba bajja wakasanga 10 ez'ekiro ne bamutwala ab'emmundu nga bamufunana lwa mmundu nti alina emmundu ate nga tagikwatangako. Tunoonyeza amakomera yonna tetumulaba. Twagenda ku poliisi ne bagamba abamutwala bajja kumuzza muddeeyo ewaka. Paka nakati tumunoonyeza abuze. Kale bannamawulire mbeebaza ne mbasaasira kuba bamuyita mu mbeera enzibu era muli wano ekimanyi ku Lukenke mukuwa enkya n'eggulu. Amanya agange nze Nasuna Prosi nze mama Zimula Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 Novemba 2020 okuva ekyebando Nansana. Bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana. Mukadoni yajja ne parking mu Kadwedding Center oku transformer. Wayitawo dakiika nga 10 ne wajja akamotoka akatono kaali ka braka twaita Subaru. Kapakinga ate opposite nga ali drone. Kamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni. Kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bw'ati Shafiki Wakolo mukyayitalo wano naye bamukwatako olwo akwata ku mmotoka eyo akonako bw'ati. Bamukwatanga olaba enjuki eziguddemu oba ejjinja. Shafiki era bakujjase ne ku mobile money naye bamukwata n'abateeka mu drone. Bali abantu nga 6 n'abateeka mu balina zibatuuni bagenda ababakuba n'abateeka mu drone. Drone n'esimbula n'edduka n'egenda. Ne bajja waka ne bagamba Dennis bamututte. Ne ngamba baani bagamba drone emututte. Tugenda ku poliisi ne tulipotinga. Tugenda Nansana nga tebaliiwo. Twagenda Luzira nga taliiyo. Tugenda Kentyana Zimula yabula. Tunoonyeza Zimula akoze eki? Abuze. Naye nebaza nnyo abanuupu mubale nnyo mutubeereddewo nnyo omulimu gwe mukola munene tugusiima. Nange ndi omu ku abo abakamishoni bakola ki? Bakontaktinga. Bankubira essimu nali waka ne baŋŋamba oli luddawa ne mbalagirira otuke Nansana atambula booti omutuka mu training center munkubire okuva awo okujja waka kumpiko. Batuka mu trading center bankubira ne ŋŋenda mbalabe ne mbabuuza mu mmotoka ki? Ne baŋŋamba emmotoka eri bweti kulika na bwezi togiraba? Ne ntyamu nga njirabye namba zaali za gavumenti. Ne nziruka ba sekuritale ndabira nti awa. Ne muga sekuritale emmotoka eri gy'olengera parkinze opposite ne poliisi. Nkubidde essimu babuzaawo nnyo abantu mutani wange bamutwala. In case bwe mba mmisinze mutegeere emmotoka ekoze eki? Entutte. Kati sekuritale biza yali alya mmere nampa wa defense so bani kati yakafa.
mwami Kakumba ne mugamba mwami Kakumba nti bankubidde essimu sibamanyi abantu naye muka yiyo myufu ze muka enamba emyufu nzitya zibuza abantu ne ngenda naye ne mugamba ensooka empisa ngenda mpa statement ku mutabani wange yakola ki yabula kubanga bonna bali well informed ku nsonga eyo ne tutuukawo walimu abakyala babiri ne baggulawo ne mbagamba bannaye nze ntidde ne bangi naye yajja ne mbagamba nze ntidde namba zino nzitya koba totya tuvudde naggulu tuli balwanyizi ba ddembe lyaki lya buntu ne mugamba mwami Kakumba okiwulidde koba tuula ko nze ntula naye muntwala wa nze nga ntya koba we are just going to park around the mosque there ne ntuula ne bambuuza byonna byonna ne mba statement from A up to Z bwe bamaliza ne baŋŋamba kati gwe ki kyobadde oyagala naye mugamba kyensinga okwagala mu byonna njagala omwana oyo abe ng'akomezebbwawo kubanga tetumanyi weyabawutusize ate nga bamukwata misana nangamba olina obukafu ne mugamba ye oba yaga okuproving out genda ku stage ya bodaboda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byeki nga byebituufu kati ne baŋŋamba singa gavumenti ebekubuuza kyekuwa okisaba ki ne bagamba saagala ssente njagala ki njagala muntu ne banga tujja kuddamu tukkubire wayise ennaku 3 naye bali tannaddamu kukola ki kunkubira naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abannuupu omulimu gwe mukoze tetunafuna abantu baffe tulina essuubi mukama nga atukoze eki atuteereddemu obwangu saba Museveni yona gy'oli ebintu byonna birayo kugu ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba tuyambe ddala bwebanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tukimanyi tuwulira ennyiike ku mitima tetumanyi wa gye bali bwambavunaana emisango gyamuffe gye tutamanyi mubaleete mu kkooti tujja kulirwa bwe mbamu abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike tumanye nti tubazise yeyo gavumenti ya Museveni jangu wano nyawo wano lowooza mubalaba Wangadya abadde agamba nti bano abantu bayinza okuba nga tebabeerangako balamu naye muziraba ID zaabwe abamu nono alina ID eri ku simu yimirirawo nga bweri so si kituufu nti bano abantu tebalina national IDs era zino IDs bajja kutambula nazo olunaku lwaleero bazitwale ku Human Rights Commission so tulabe ki ekirala kye bagenda okwekwasa kale kansabe n'abalala mwenna mujje n'ebipande byammwe namwe musigale wano ab'amawulire badde baagala okufuna shot eyo tyoboola eddembe ly'obuntu nga bulijjo tugamba mukomyewo abantu baffe mudemu mukomyewo abantu baffe mutuwe abantu baffe bring back our people people power mwebale nnyo